chicken tugenda munonyeza emirimu wabanga yavudde mu kusiyagibwa nga asobola okununa ati omukazi fa abakazi byetunoonya era omulimu ogenda kugufuna naye bambi ebisiyaga tobiddamu noyo simanya Shira Price balekerawo okweyerusa ebyo ebintu by'ekisiru bye bigenda tuleetera eggwanga okwonooneka kala buli kweyerusa buli muntu avudde mu kala ye be balina emize gy'ebisiyaga buli bwolaba abantu abo abeeyerusa sijja kulimba naddala nga baana bato tomanyi na ssente gye bazijja kati nga Shira Price mwogerako emirundi gyonna nadda mu kamera mukazi mukulu mufo ky'okubeera yazaalako akoze sex emyaka gyonna naye bere teriva mu kifuba kakazi kakulu kekuuse kataddeko enjala ezitali zaako kataddeko obukooko obutali bwako kali mu kamera kasaamirira imunze simanya chicken yansabako mwabalekera chicken okusiyaga yekwanako mukwano gwange nga ntudde naye namugamba ebigambo by'omukwano 10 nange nalowooza mpaayira akati munenga 10 akola ki nga 10 akkirira wansi ngaleeta eddagala yandetedde eddagala lya mirundi 2 Edex ne Panado alaba oba kino kyenkozesa kuba yandaga keya nandetera n'amazina nga mamira bishi munenga omanyi nti eddagala lino eryange terirwawo manda bikanjogedde nnyo kwe kulwala olwalimira mu dakiika 3 nga nzira engulu naye nga ndaba mpima inengeri gyantunula wagamba owonye ojjankeberako nengamba kumbe kyali kyagala kunsiyaga nga kirire nangamba kisiyazi kiringa yakubuusa ngamba naye tokigenda nnyo kisiyazi kati ngaze ndowooza engeri kidi wange gyayasama omanyi omuntu ayogera ennyo ebiseera ebisinga ayogera ebintu ne mulowooza asaaga naye nga abaako kyakola ki kati nze nga ngamba kigambo kisiyazi sinnakifuna nnyo kati nga wekyatiikiridde nga wempulira kisiyazi ngamba engeri gyatulaba oba nga twambadde nga basajja waye nga kale saakitwa amatu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Twongera okwebaza Mukama olw'amaanyi gatuwadde olwa trending zatuwadde n'ekisa kyatuwadde ffe baani gwabadde akubeera emboozi zaffe paka wano osobola okutuweera obujulizi Mukama asitula be banyooma n'abatuzaako n'abalangira weewaawo twongera okunakuwalira abo abatuwaana okutrending ennyo views ennyingi okufaanana obulungi okwogera obulungi n'ebirala mujja kubula wabula twongera okubazigira Katonda waffe oyo atusumba azatusumba azatukwatibwa ekisa gwe mwandiwanye era gwe mwandyeyunye ffe tuli kasasiro obusasiro bino ebibiri ebifaana obulungi bemuwaana amaloboozi amalungi naye ebirala byonna bisaanawo bizikira agabiri gavunda naye bw'osenga Kristo Mukama waffe oyo yatonda eggulu n'ensi osenga obulamu obutaggwaawo era tolisaanawo weewaawo amanya bampita Rima Sam oba metanikira Bongo ngali ne Nabukalu Sofia ya manyaga ngo badoga manyi enga amanya kisa waliwo manyi manyago gwe serebu Nabukalu Sofia gakosa lya Rasta Sophie okategedde tobanga wayidde nga lunganda benyuka just Mukama wange jajjanga ngamba ambeera ku side nawo bimanyi ebyaffe omanyi mu nsi muno tubeera nga tumanyi kikuba era abantu abamu batomedderwa kuba tebeezuula nze neezuula kyenkozesa nkimanyi era nsobola okukiweera obujulizi nti kiraka kyekyanjijako luli eri okubanga nayogerawo nti oba kyampa amanyi okubanga nayogerawo nti ate byonna byenjogera nkiddamu tewali kyennejjusa neki kuba ndi mukwagala kugoba mize mibi mu ggwanga tugezeeko nga bajjajjaffe bagamba ayogera yafa katulabe nze ngenda okwogera agenda osooka ayogere nga tafa kubanga ndi mutume ako kabagambe ndi mutume najja kuzikiriza mulembe gwa Sodomola naddomola simaya naddomola ne Sodomola sagana kiiga sagana kikwata wabula buli musiyazi yenna ndi lweddo mutemako omutwe musangira omutume nga bwe yeyise nange sijja kumunyooma omutume Sophie gwendi naye olwaleero wadde nga bakwano bange era baganda bange abantu mano ya Bongo Charity Foundation
bwengenda ku Charity Foundation kiba kitegeeza nti channel eno erabirwa abaana era abaana bibakama baayo mbadde nsaba ozikize ku kiki nange kenyini nkuba ne kinsabo bi nsobola okiteekawo ne kituwa amagezi kubanze anti genda kunnyonkera kigenda kuba kinyoka ate nkubuuza ebibuzo bitakwatagana twagala tuwulyeko ku njaga weekutte poliisi naawe tulabe nti ekutte oba tekwata okoleramu ffe abanywi togenda tukomako nti ebintu byaffe tubizikize nga byebituwa singa mbadde ku mwenge waligambye omanyi namwe abakamera munoonya nnyo amawulire kati amawulire gwe mubamutambuza nti yaakubwa naye bikwata n'omwenge simaya yeetunda simaya muli wabisi yagebe temubimpayirizanga kubanga eno sisobola yitayo mbambula nze wano ebintu bya wano mbiruddemu nnyo ebintu by'okwegatta mbinamu experience so we muli mpayiriza ekirala ate ne kano njagala nkabagamba okimanyi nti munsi muno tulina buli muntu eyakula obubi nga mwana wa buwala alimu aka tomboy kati bana abasajja n'abakazi abeesiyaga batwononera ekitiibwa kyaffe abatalina figa omuntu atalina figa omala gambala ebigoyegoye ebitategeerekekanga naye gwe olaba byebyo naye gwe n'oyambala ebigoye by'aba tomboy ate ne bakulaba ng'omusiyazi twagala tujjewo ekifaananyi ekyo nti ffe abatalina figa nga nze mbakulembera nakulanga katonda we yayagala kyekindeetera okubanga nyambala ki ebintu ebigiragira ebintu ebinoonya figa ebipalepale ebinoonya figa ebitishati by'abasajja bikuleeta ne kukuzaabuza so batomboy si be basiyazi wabula mulimu batomboy oba batomgalo abaabula yongerako yabon Charity Foundation twayingiddewo ne village basket gwayinde ekyo kyonna takozesa oyina t-shirt oyina biteteeyi oyina ngatto oyina kafusepiti bijiiko ebintu byonna byotakozesa village basket kyeze ebikutwaleko bw'obiteeka mu kiseera ekyo nno ffe tubyongere tubitwalira ddala mu bantu baffe ababyetaaga kuba tubatuukako mikwano gyaffe tutambula nabo era bisobola ddala okukyusiza obulamu bwabwe so kunabaza essimu eziyitawo wansi tuyambeko olwo nno Katonda akuwa omukisa Sophie abantu mpozi bamaze ddo babuuzaako kuba watandise oyomba ndi munyiivu nnyo maani simanyi oba n'emboozi zoba ebintu byenjogera babiwulira gwe obusomasoma mu content olaba banaawulira oba kale tumale gagira bawulira kaakati munnaye ekintu ekisyasinza okubuzaabuza abaana ab'obulenzi omwana ow'obuwala wenna kyova olaba abakazi beetunda tebateekeddwa kwetunda omukazi oteekeddwako okuwaako muki omusajja wonna wajjira akwogeza atya kintu kuwaayo kiva mu ssanyu lya muntu temukaka basajja bawa ssente kuba mumubaleetera okugenda emabega mumubaleetera osiyaga bannaabwe olw'ensonga wagwa ku musajja munne tagenda mukalubiriza agenda musaba za njala agenda musaba za kulya musajja munne n'akakomando bakalya ne bagenda ne beesiyaga naye omukazi tajja ali akakomando ajja saba chipsa akalubiriza omusajja ate nga munsi muno fe abakazi batusindika kutulya twasindikibwa kutulya si kwelya abakazi n'abakazi kubanga n'okuwelya n'omusajja n'omukazi Katonda yakiteekawo nga alaba kyongerako ensi naye mabega teri kivaayo okuleka bbi okitegeera kati n'olaba ani cumi nja mwogerako nnyo kuba mwana wa buwala tukuze naye tumumanyi ate ffe mukula naye tubadde tumanyi nti musiyazi abantu bakufaananya cumi binyiiza ebyo binyiiriza ddala wadde tuliddeko bingi ntambula ne bagamba kubanga cumi ekisooka cumi tamanyi kuyimba ekyokubiri talina style okitegeera ekyokusatu tanneezuula kyokka nze gwe mumufaananya ebyo byonna bisatu mbiyina mmanyi okuyimba neezuula ate nnyina style ne wano wentudde osobola omuntu okusoma style y'omuntu n'omanya nti ono omukazi alayika mulasita byaddala si kwefumba okitegeera naye kati cumi ogenda muyita ni mulasita muki n'abaniga taliiyo n'abaniga saba nabo balina style buli kintu kirimu style kati munsi muno oba tonneezuula kya style tonneezuula kyakwemanya gwani ng'omala gagwa buli style mbusimanya bayogedde tulina ogenda n'oyimbamu oluyimba tomaguka na kintu kyonna gw'okuttega obbani agenda akuliranye ebbaawo lwa future ndongo yetu zinisa si bigambo secret yakuba endongo yeeyisitukula abantu kubanga mulimu omuziki ogutakukkiriza n'oba tomwagala n'ogamba yeebyo muzina kitali muntu ayagala mubbira muntu we gw'okuttega obba ndi mukwano gwa simanya ndi mukwano gwe naye njagala nnyo bbaawo byonna bya bubbi kikyayina kale ekikkuba kindaga ennyimba zayina si za buwangazi tugenda sigala nga tuzina endongo ate eyo endongo tusobola ogiddamu abalala ne tugiyimba kubanga ne yagikuba tannafa waali tayina nsinga ki mugamba ayimbe waati ani atayina mukwano
mbuzani ataina mukwano guoma guoma gulinga bia guoma guoma mubisi gwa njuki guoma guoma gulinga sada mama mugamba akawangaze gokutego ba gokutego siyaga okategedde byabubbi byakwesiyaga si endongo radio yakola bubi okufa radio singa yali teyafa aba basiru tebaliimbye mu ggwanga nkaddemu radio singa yali teyafa tewali musiru yaliimbye mu ggwanga naye Katonda no talyanguzi yawana abasiru omukisa yawana abaki tosobola kungamba nti 10 mu serebu nga yagwa tamaze yadde emyezi 5 yadde omwaka agudde okategedde enyimba zonna zayimba za kisiru ku nyimba zange zonna zenyina tosobola kungamba nti 10 ayina enyimba nezimu zasobola okompeninga naye zange teri kisinga kumpisa bubi nga abantu aba abasiyaz olw'ensonga kati ulira bagenda ne baze bibozibozi omusajja ono nagenze ne laka video ani ono chicken nga bagamba nti yasiyaza ko omusajja n'omusajja sinakala abako nalabye ng'akomba omukazi ewa emabega chicken tugenda munonyeza emirimu wabanga yavudde mu kusiyagibwa ng'asobola okununa ati omukazi fa abakazi byetunoonya era omulimu ogenda kugufuna naye bambi ebisiyaga tobiddamu noyo simanya shira price balekerawo okweyerusa ebintu by'ekisiru bye bigenda tuleetera eggwanga okwonooneka era nebaza Katonda ku mulembe guno eno kubanga bannaye Katonda alina engeri gy'alabamu ebintu bye n'agamba nti naye kati buli muntu agenda nze naloose ekirooto nga buli muntu ali mu kkala etaliiye nga wanoonya ogenda kulowooza njaga naye ng'agamba mazima buli muntu ali mu kkala nga siiye yanoonya nga gwe bakuzaalira mu kkala ndala n'okyusa endala oli mu kulwanisa Katonda era ogenda kubibwa omuggo gwogenda okulaba kyovala buli mukazi omwera agenda fa bibwatukira agenda fa bikoze biti ebintu ntwe nga tebaluwadde tebakoze eki ogenda biraba maaso bijja ebyaddala buli muntu yonenanga Katonda yakutonda oli mukazi muddugavu nga wondaba nogezaako okujja mu kkalayo n'omyuka n'ofuuka omuzungu oba n'ofuuka ekintu ekirala ogenda kulojja ensi yeki kuba Katonda alina ensonga lwaki yakutekamu eyo kkala buli kweyerusa buli muntu avudde mu kkala ye be balina egyemize gy'ebisiyaga buli bwolaba abantu abo abeyerusa sijja kulimba naddala nga baana bato tomanyi na ssente gye bazijja kati nga shira price mwogerako emirundi gyonna nadda mu kamera mukazi mukulu mufa ky'okubeera yazaalako akoze sex emyaka gyonna naye bere teriva mu kifuba kakazi kakulu kekuuse kataddeko enjala ezitali zaako kataddeko obukooko obutali bwako kali mu kamera kasaamirira imunze simanya chicken yansabako mwabalekera chicken okusiyaga waki tomuwaako ng'ate sayiziyo okitegeera abakazi mwabaleetadde abasajja okusiyaga tubeegayiridde ebintu ebyo temulina gye mwabisuubula muwa abasajja balekerawo okuyita emabega kubanga eno yewali feeling emabega tali feeling oyo 10 golaba tasobola kungamba nti asobola okumala omwezi nga tayimye tasobola kungamba nti asobola okumala omwezi nga wansi tewakubyeyo bukuba fe abakyala Mukama yatuwa gundi baziyita batezo mu luzungu size zimu n'abasajja fe tuyima bulala ate fe tuyima bubi nnyo lwakuba mu obuzibu mulaga temuyina emwe kwekera woyima nga kayimirirawo naye ffe tuwulira ddala nga muli eri omwezi weguwera n'oba tonna kiryako n'oba okirina waliwo omukazi wootuuka kati nze buli wenyiga we nti nempulira nga nnyina stress nnyima nempulira nga wansi wakola tututututu naye kati kyogamba 10 ye tayinaamu buntu obwo bumukuba wansi bajja baweeko kasipati amenya buli musiyaza omukazi wadiba toyina musajja kasipati ajja kukulya kubanga ye olaba alya balema tayina gwatalya tayina gwatalya nawe abamulema nga ye amusekedde bulungi alina kasimayiro kasipati amulya so buli mukazi yenna omusiyazi ng'olemereddwa okuzaala oba okukola ki nkwegayidde jangu mwenyiraza akundiire kubanga nze ndabira ddala ye tayina kyeyenyinya laye buli omu amulya balekerawo okwegatta abakazi n'abakazi 10 nkikakasa mazima shuwa wansi waliyo obukuba abuwulira lwakuba abulwanisa kye bayita okulwanisa feeling tosobola kulwanisa feeling kati ye feeling lwawula nga bumukubyekubye ng'afuna kikazi kinne ng'akyerimba mbwalo jebaleko sebalina n'eddoboozi erikwana oyo omusiru nakuba essimu ng'akwana yekwanako omukwano gwange nga ntudde naye namugamba ebigambo by'omukwano 10 nange nalowooza mpaayira recording singa Mukama nyamba mwana muwala oyo ne munoonya n'azijjayo kubanga namugamba mu recording ng'omukola ki ne tuva ku ssimu n'amuweereza ne ku WhatsApp nga yenna alina eddoboozi mbu how are you kyente 10 mukazi musajja ne tuyinza n'oba tuyomba ng'ekyana kisajja kikazi
Kimanyi. Kyana gwa bakyetaga chambula tukimanye kubanga naye kiba kyambadde akateteyi wano waliwo ebizimbye ng'ebina ebiki ng'amabeere waba musajja nga tetumanyi ffe twogera bye tutamanyi naye waba mukazi akoze bubi nnyo wansi alina okuba nga afunayo feeling eyo agirwanisa atya abakazi abamu bagula ne bino ebisobodomo nakiraba bino ebintu by'oteeka amasanyaze ne kikulya ebyo ebintu bakadama be bataano bikola kadama yena wali ali wadde mugula ekisolido n'akikozesa kubanga bambi aguma kubanga obumansuka abamu bakozesa butapu bakadama batuufu naye nga talidde kisiyaga nkugambye ennyonyogeza ziri ku buli mukazi yenna gw'olaba mu nsi eno buli mukazi kaabe mukadde nga namwandu yafiirwako afuna ekitengotengo wansi kuba buli butonde bwe bwatuleta mu ggwanga tugabireko bannaffe tuzaale abaana tuve mu nsi n'abaana bazaale bannabe bave mu nsi abazzukulu n'abazzukulu nze nava mu bantu bameka Adamu na Eva naye ebbeere erikula likulukuta ate gwe nongamba nti erya shira simanya gundi simanya shira price ye likula lyambuka lya kisiraani omukazi yenna bamukolimiranga buli kintu kirina kukulukuta ebbeere baliyonka balikola kirikiraki likakana naye erya shira baliteekamu buti baliteekamu buki ate ne bamusaba nadda mu kamera simanya nako kasiyazi ate omusajja akumyeze mu kamera kitegeeza mukazi muno wanaakusaba wotajja kujja insaasira buli musiyazi ali eyo mubeeko we mukoma kubanga tuyina abaana n'abazzukulu baffe bali omwo abaana bammwe twagala bakulenga beerya n'abaana baffe nesi kuli abaana bannammwe balezi bannammwe kyokka kisinga okunoma waliwo omwana yandaga ka video nga n'abasajja omusajja waba beesiyaga mu n'obugere bukkinalawo ti nga wooli mukwano mbunakina zakagongo nasi banne nawulira obusungu naye Mukama Katonda nze ampeeyo omukisa gumu ampeeyo omusiyazi antwale mu loogi avaayo nga mulamu ye mulamu omusiyazi omujango neetantale webuzebuze mu webuzabuze oba oli mukazi oba oli musajja simanyi mpozi babeera bakazi n'abakazi jangu omusiyazi omukazi onkwaye nkwegayiridde mu buli ngeri yenna weefumbe mu buli ngeri otuuka okuntwala mu luumu avaayo nga mulamu omanya ye wiina nze nsobola okukwata omusiyazi nga neerigiddeko mu luumu nammanyiira oba omukazi nga neekiikisa ne mmutuga ne mulumako okutuna enkuteeka wali kubuulira amazima ga Katonda mu ggulu naye Mukama ayina omukisa abandi abandi mukambwe temujjanga temutawaananga nze ebintu bya sekisi mbiruddemu ate mbyagala nnyo banaye mumpagireze yayimba akasolo kalekeketaye sijja banaye nze yakuba akayimba ke bayita akasolo kalekeketaye sijja kalekeketaye ze nnyina embuzi yange njirabiriranga bebi wange njiteeka mu ssente zange njagala njifune mu ssente zange kale bagambe gamba nali mbagamba akasolo bakataaya ate bana akalemera kyekye bagambe nti bakajja kuki ku muggalo omulwolemera wooti abasajja bagenda yingira ebisiyaga buli wolemera wooti emaaliyo n'omutambuza leero n'omutambuza enkya olaba ne bana abakazi abali ku kkubo mbaagala nnyo batunda 50,000 naye ate nabo bakola bubi balina obbaako abantu be bawola kasitoma wajja nga talinamu ssente mumuwole abeeko kyasinga oba kala asinga naye tomukaluubiriza nnyo oba kuwa memory card osobola ogijjamu enkya 50,000 okategera kantu ngako kubanga nowoona obutundo ogenda tuuka mu ggulu bagenda sooka kubuuza ng'olina ebbeere ku kifuba Mukama yakuwa ebyawansi akubuuze oba okoze eki mu nsi mu bulamu bw'obaddemu obadde okolawo ki nti nze munendeseyo abaana 5 mbadde mpaako abasajja 10 olunaku agenda kutuuka mu ggulu teri atamanyi ggulu eggulu kyebayita eggulu otuuka mu ggulu ng'olina byokoze Katonda bye yakutuma emu ku byo kati nganze nenkeera ku makya nendeka abaana 5 newenfa Katonda ntuuza wali kubanga abaana bagenda sigala ku nsi nga bansabira abaana tabagenda kowa kusabira maama waabwe that's why sigenda tuula mu kabenje mu ggulu naye woba osiyaga tolina wogenda kutuula nkulayirira togenda nattawa nawe yadde okutuukirira malayika entuukirivu ya Katonda ogenda sinkana bibi byereere bizikiza byereere okategedde ogenda bisinkana ate nga birimu ne bbululu ogenda dayirekiti mu ggulu omuntu yenna ayina kyakoze owaddeko abasajja nga woyagala Yesu okufa gye kuli kuba teri atagenda kufa ekitutiisa okuwaako abasajja kufa kutusiiga bulwadde naye naffe abakazi era tubusiiga osobola okuwaako bonna ajja kale ng'olaba bambi awulira afa yeegayirira mulimu abasajja bamanyi okwegayirira ng'akusaba bambi tomukaluubiriza tomuwa mukisa kugamba nti nze kanve ku by'abakazi ngende neesiyage naani ne musajja munnange kuba abasajja nkimanyi nti n'obwerere babasiyaga ate n'ekyokubirigana amasomero ge baleeta mbu galo zigokka boys zigokka ge galeese obuzibu mu ggwanga sekituufu naawe amasomero ago galeetedde okuvumaganya eddiini y'obukatuliki kubanga ago amasomero g'abakatuliki okyategedde nkugambye kinoonyerezeeko sigenda kigenda wala naye amasomero ago aga galozi ne boys ga ddiini emu bakatuliki
teri mulokola ina kusomera ebyo naye gwolooza abakazi babanga batuwa feeling n'okwata omwana natuka mu secondary singa ebintu ebyo mubite county okuva ku P1 okuva ku baby class paka P7 omwana aba atandise ofuna moments z'okubanga bamulya aba atandise okkulirira nga mwana wa buwala kati ezo feeling bambi watuka ekiseera nga talabawo munne ate nga ayinawo omukwano gwe gwalya naye ebyokulya babagenda kwesiyaga babagenda kwekuba engalo genda mu masomero jjabbira bayo kubaza nyina baganda banga basomedde mu girls ne boys byokka neera wodda ne banyumize obalaba nga gyebiri n'abasomesa bokka n'abasomesa babikola so kati tetugenda lemesa masomero ago neze ngamba abaana ab'obuwala abazadde abali eyo nganze omwana wa geta asobola okuba kubafa abaana ba geta tuwulira emboozi nnyingi nga z'abaana b'abagagga abaana b'abagagga bajja ne baba nga tebasobola kunyumiza bazadde baabwe oba bagagga bannaabwe bizibu bibatuukako mu bulamu naye ne bajja ne babitunyumiza nze ng'olaba ni mu myaka gyange gino nzadde abaana ba ghetto bangi buli mwana ajje wange n'alya n'anywa ne yeebaka sikubuuza kiki okategedde sikubuuza obadde kiwabula wojja n'onnyinyonnyola nsobola okumanya kati nze nyina emboozi nnyingi nnyo era nze njagala kukola kanso oba bagiyita counseling kubanga asolinga abakazi abafumbo wemba njagala anti siri mufumbo mukwano kye bayita obufumbo kye kiyempeta Chebaito obufumbo yempeta. Njina. Empeta yino njina. Sigwe guno omutima. Empeta yino nenga tuvude mu bufumbo ze siri mufumbo kuba ndi muyimbi mani ndi ghetto youth. Nenze ndi ghetto youth yeyebereramu. Ati anze so babera mu nyumba yekka. Kuba njafuno ebikamo okemo ngene ne kubengalo. Nze mba nansuuta every time. Mba nambika. Obuwala bwange bonna obuto bwange bonna okuva natandika okwebaka n'omusajja nsiberangako mu nyumba buwomu. Wogenda nga bajjajja baleeta omulala sibanoonya mbeera wange bandeetera abambikka n'abambibiita n'abandeeta olususu n'olususu terukoleka siina bizigo byenkozesa lususu lwakumbika nakundabirira wenneekozaamu ku kyejo ne baŋŋamba sirika nze nkaabira ddala nenkola ekyejo ate ngula n'entala ez'okulugiraawo nempulanga njagala labo babba wange kyanjagala n'ennyumba yembamuko nemubwayiriza nanga ne totola nafukamira ne ngamba nkyayina omulamwa kati so kyenjagala okugamba kiriwo ekiti nti ffe tuwulira emboozi z'abaana b'abayinamu empitirivu n'ogamba kati nganze ku byenzize mpulira ku baana b'essomero kyembakuutira bazadde mulekera okukwata ssente ne zoonoona future ya famire yammwe ssente zammwe zennyini ze zoonoona future z'abaana bammwe famile zammwe ssente zammwe ze zoonoona abaana mbuuza otya Lasita Sophie oba Nabukalu Sofia Lasita Sophie Nabukalu Sofia omufumbo okwata omwana n'omugamba saagala ayige by'abakazi ajja funyisa obwana bw'abendi n'omutwala mu ssomero lya boys ompulira ssente n'osasula obubumbi n'omusomesa amasomero ga bbeeyi ago tegatera bbaga alayisi omwana n'omusuula eyo n'ogamba bajja mmukuuma talina kyajja kukola kumbe togaddewo fiiringizize omwana akuze okufuna obuntuntu buno obubayita obuviiriviiri nga toli naye ali ku ssomero agenda otunula ku buntu buno ng'abuyina ne musajja munne abukola ki bagenda okyukakyukayo bati babeere ng'abaana abeeyambula abaana babo nabona nga balaba ku mubiri kuliko ekituli omulezi bakuwa ekituli kimu kyemabega ate abaana bagamba ne kabaka kenyini yagamba nti ewali ekituli simbawo ekiki kabaka yali agambye ko ewali ekituli simbawo ekigundi ekitooke yagamba tukakulana kabaka bigambo mukamu anti mu lulimi oluganda abaana abamu lwaka rudicha Lasita Sophie kakupa kumulamwa sinaba kumulamwa naye nali kawuliddeko kabaka yali akubiriza abaganda okusimba ewali ebinnya tusimbewo ki akantu akonkera bide naye abakali awo mukajjukira era mukamuteeremu omusajja n'aleme gamba ffe tubeera update bagita bata update tubeera update kale updated kuba update yafa kati tubeera updated every time kati wenkugamba tubeera updated inti omwana oyo womusasulira ssente bambi ne babeereyo nga bana abakubafa abakazi nze nali someddeko kusomera nga tunaba abakazi n'abakazi mu ddomu n'abavubuka bakikola ki kati bambi feelings zino zigenda ne zigola ki ne zisituka tezisituka feelings nze nazirako tezisitukira ku ki yezo kasita kiraba ekituli kasita zitunula ku kituli oba kyakinya oba kyaki waya ya mwenge yimuko gumu ebbiri mwina gumu bbiri aba afuna feeling kati gumu bbiri goloza wabanga alaba musajja munne yayina ekituli ate musajja munne mulimu yakulanga abakazi mulimu abazadde ebyana bwe babiwa bbulu bandi ne bisituka amagulu
Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Abazadde muwa abaana bammwe bibulu band ne bibasitula akabina n'omutwala ku ssomero ly'abasajja banne ng'ayina buli kyakulya ayina buli kimu ekisitula omubiri. Abakazi bye twaliridde mu biwana abaana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi ky'omusiikira ekinyeebwa n'okimusibirira. Omwana omulenzi wakyo omuwa bulu band ayina kula ng'alijja ayina joint. Owulira omwana w'obulenzi tosaana mu shoppingira byakulya byebimu n'omwana ow'obuwala kubanga bigenda musitula moment ze abavubuka bamulabe ng'ayina ebibina ayina ebiiso kumbe wamulabirira nga mwana wa buwala. Abazadde ngamba mmwe n'omwana ow'obuwala omuwa ebintu byolaba nga bimusaana mumuwa ebipooli bimuleeta amazzi feelings banywa amata needles ebintu ebyo bisitula moments z'abawala n'abeera nga yawulya ebbere banne erisituse akabina kakoze eki kyokka talabawo omusajja feelings zeezo nze byonna zeezo moment era ebintu byonna nga muli wemuti ze moment ezo zikwata moment ne feeling byegatta ne bikwata n'olyoka obeera ng'olowooza ku kintu kimu kyekyo kati ze wobaga olinako kamu komanyi nga nange nyinako kemmanyi kisoke nekyengezaako okugamba abazadde abali eyo nti omwana buli w'omuwa ekipooli omuwala kimukolako ebyo byomanyi bibikola amata bibaleeta okuba nga bulubandi mubbo oba amasavu mubbo gabasemberera bambi naye waaba ne mulenzi munno omanya nti kale ajja mufunyisa olubuto omwana azaale tewali muzadde n'okola otyo omwana nga bamutonda kuzaala nga atannamala kusomera ajja kubikola just mukama waba kuwadde omukisa tereka gwonoona okeera ku makyo weebuuza omwana waaki yajjawo emize egy'obusiyazi omwana yajjawo emize egy'okuyita emabega nga mu butuufu gwe kennyininyini gwe waleeta ekintu ekyo maamawo ne taatawo mulina ssente ziboonoona ate abaana bafuna ennaku temubatuuza bagamba ku ssomero muneetunyumyemu wabaddeyo ki omwana mukoleko omukwano akunyumiza omwana oyo woseka naye n'omumanya nti bulwenzire daddy ambuuza oba mami ambuuza ajja kunyumiza nti daddy waliwo omwana yakola munne w'ebiti ne bamugoba ku ssomero naye n'ezo chance temuzifuna kunyumya n'abaana bwe buzibu ne mubeera ku tikitoko muba ajja ati simanya baani ne mwasaamirira muli bakazi bakulu ne muleekaanira kino ne mubuukira kino fe abaana abato ffe tulina ojjegera naye n'abakazi ennaku zino tikitoko zatugira buli omu ayasama kati ajja kisimanya bikoze buti oyo gwomanyi mumuntere mugundi oyo ayasama watyo mbulira ddala asobola okuddayo wakana atula n'omwana we n'amubuulirira ajja kwasamira kufa abatazaala naye ng'obudde mwali bukuttemu abazadde ne mutuuza abaana ne mbabuuza ne mugamba kale ffe n'oletawo ne kasitole ne mugamba kale ffe ku ssomero twali kuba omulaba ng'akuze mwana wa sekendi omunyumya naye emboozi ng'onyumya naye ng'omugamba kale ffe ku ssomero lyaffe we twasomera lumu okimanyi nti walingayo omwana omusomesa yakwata omwana okanyumya wato n'oba olimba omwana agenda gamba ye mami nange tica yakoze waati okategeera leetawo emboozi ewali omwana kubanga ojja kwagala okunyumya n'omwana oyo ng'agenze ate nga tazze no muffe ng'ali mu baana baffe be tugenda ozaala aboonoona abaana bakwata myaka 4 asobola ofuluma ekigambo n'otya myaka 4 tudde wano ku Makerenda drug zifuse drug wanganya bayi bakutedi nayi drug mugundi baali bampadde drug kididi nangamba anti lunaku lumu anti oyinza okugamba wakinja njasamira nnyo 10 nga nakamusisinkana najja ku Salama Road ne kididi oyo nga tutambula bameka mu covid awo nga gwako eruwafu awo waliwo bakwatira video ekyengulu waliwo n'emitititi kati muno mwe tuzungira nga kididi nga tugende waliwo kyali wanga akwata video zige yali agikwata by the way ziga nga akwata video nga tugenda otuukawo nali mu vibe muno mwe nyambalira ebinu byange nembanga galo nembanga boy kumbe waliwo abasiyazi nze simanyi wetutuke wantu nze mbera byange tubeerawo mu vibe kididi ali erindi eno biki kididi najja nangamba storage kati omusujja gwagera omutwe gwagera ne gunjikira mu dakiika awo nga tuli awo nenzirako ebbali n'entuula 10 simumanyi ne kididi naye n'abalamba manyi mukabalamba kwata bukwasi nakajja makindye akati munnaye
Chumi kidi nambuzo badde kikonzo omutwe mpuliranga ogwagala okunnuma gwagala kunyononera mbeera. Enacho walidde. Nalidde byonna tubiridde tutambudde bulungi tukomyewo. Tugenze kukwata video tuvudde eno nga buli kimu kiriya tulidde tunywedde nesimanyi nga onogamba nti otuse mu kifo omutwe ne gukola ki ne gukuluma ne ngamba ne bagamba lasta vibe zongo zituzizza kubanza wentuke wantu waba vibe ntandikirawo baliwo bafiirwa kale nga tukaaba kyonna kyensanga wonze kwa kumufunga tomumanyi okabirawo nkabirawo anti nonya amazinga ne ngamba galiruda nga sigala banentandika okujjukira mama wange nenga mama wange yafa nenkaaba sobola okubeerawo n'enjoying embeera eriwo kyevola gambye nti ongambye ngenda kukola counseling nti abaana b'abantu mbanguyira okujja okumbulira ebizibu byabwe omufu omusaze tomumanyi otandikirawo nkabirawo leze n'okumpangisa ompangisa naggamba ompangisa ku birthday okusanyusa abaana ompangisa ku mikolo okusanyusa abagole gomesi nziina buli kimu nyina emikolo enyimba nyingi nnyo naggamba nyina olimba lw'emikolo balugamba mpulira essanyu nz'omwana neyani taba omulangira mpulira essanyu n'omwana mubakubyekeeka taba omusajja wa kabaka lwimba lwa maganda nsobola okujja nendukuzinira nenyimba n'olwo si byamaanyi toleete nenyimba naako si byamaanyi toleete ensuuluulo oli wa kibeera kyo kasaba bufumbo kaka natula nkugambe kyendiko ene wange sikyalina bigambo taata ne mama mbagambye kyendiko si mu bubi ze njagala bufumbo ze njagala olye ku nnyige n'akatogo nkamanyi n'amazzi nteekeyo byonna ebyange kushuwa kayimba ka mukolo nyambala gomesi nyina jjajja wange azaala maama we mfunayo omukolo ng'ogwo nga ngenda mujjako olugoye eziva ebulaya takyacakala bazireeta abaana be ne bamwambaza kumbe jjajja agamba nga sinnava mu nsi eno omwana mwana wange kakole ki kati ngenda nampa gomesi ennungi sobola okujja nga tekisinga mugole kuba ojja ate n'oyagala osinga omugole ebiseera ebisinga oba toyagaliza oyambalako eraga nti toweebwebudde nenjija nenkwata microphone nensanyusa abaki abali awo bonna mbaleka bagudde birthday mbaga kufiirwa nga tolina maziga naye nga n'emikwano gyo nagyo gyakalumanyi mulimu abantu abali nga bo tebakaaba mulimu abantu mu nsi muno nga ne waafiirwa nnyina awulira nga ayagala kukaaba talabawo kati nze nsobola okukuleetera okukaaba oyagaza abantu okukaaba njagaza abantu okukaaba n'ogamba nange kansimbule so gwe omugagga ali eyo enamba y'essimu ngenda giteekawo eri 0756 21 01 85 jiddemu ya Airtel jiddemu sokodde Airtel 0756 21 01 85 ereta nabukalu Sofia inkuwane ya business ey'okuyimba kati eyo nkubirako nga ofiiriddwa kusanyuka kati nkuwa ya business ng'oyagala nkuyimbire eya management yaukana private sagala nkusumbuwe buno bwange bwakuwajja kukaaba kubanga era tajja kuŋŋaana kukaaba bu birthday party naye oba oyina show yo ng'oyagala kuteeka ku posta eya business akakadde k'ensimbi wookateeka nze nkwata bugolo situuka mu kakadde esooka mu kakadde yeeno gikwate bulungi era abantu bonna benkubi abamanyi yene namba enkadde mu kaliyoki yonna gye nava mu komedi yonna gye nava yene namba gye ngenda okusoma enkadde eri 0705 eri 0705 755 833 eri okitegedde gwokebera eri 0701 755 833 jiddemu gumu eri 0701 755 833 eyo business ya kuyimba era wolabe kubuzeko genda ku bio yange omanyi spelling ya Rasta Sophie balemesa abantu abamu obutantuuka ku YouTube spelling kozesa Rasta eri R A S T A Sophie inkozesa S OFIE abamu bakozesa P bambi ne batanfuna Sophie oli omuganda kati ateze ndi Sophie omuzungumu kubanga ntambudde upstairs bazita upstairs ngambe buso butuliranye kale ntambudde bode ziwera naye nga ntambulira mu karaoke nga ntambulira mu karaoke nga ntambulira mu comedy kati ndi muyimbi am musician kyogamba chumi akakagamba manyo kwogera mwama musician oli comedian
kati nze gye nava ate ye yakola kijakyali nze ndi muyimbi tudde wano baagala okuwa ebiragalagala baagala okumpa ebiragalagala kalaka omwana oyo 10 agenda mpulira nkaaba omutwe nali ntudda ngamba omutwe okuluma oh sorry ayina eddobozi lyayogeza ngamba sorry koze kale ngate be bakabiba ki bekibuga kali ka luzungu akogera ayinamuuko sabo 10 akwanira mu luzungu takwanira mu Luganda my god tontwala mu koti nenkuleetera obubaka n'ogweri kubanga oyo mukyala gola batayogeza Luganda 10 akwanira mu luzungu ayina ebigambo byategula ebibyera obo omuwulidde otya kitegeeza bino bya comedy byeyogeza oluzungu olufu alimba ayinamuuko olugumu lwayogera ne girlfriend we ayina ne luno lwabawa mu content okategedde manyi kizanyiikirizi kakati munnaye nga 10 angamba sijja mmunenya naye mu budde buno nkizudde nti yali muki musiyazi singa badde sikizudde nali badde mutenda nti 10 awe natandikira okumwagala kuba yamponya omutwe gwali gunnuma yayina pichi nagamba nze sobola muletera gina muletera nawe kamuletere nagamba kidi nati era wakanga mugamba family kamuletere nengamba bambi omwala ayina ekisa tebangambye wakabisi MC ngamulaba yasama yaliko akati munenga 10 akola ki nga 10 akirira wansi ngaleete eddagala yandekede eddagala lya mirundi 2 Edex ne Panado alaba oba kino kyenkozesa kuba yaleke yandaga keya nandetera n'amazina nga mamira bishi munenga omanyi nti eddagala lino eryange terirwawo manda bikanjogedde nnyo kwekulwala olwalimira mu dakiika 3 nga nzira engulu naye nga ndaba mpima inengeri gyantunula wagamba owonye ojjankeberako nengamba kumbe kyali kyagala kunsiyaga naye kati nze ndabika we namulemera ekisooka njasama nnyo ekyokubiri mani nze musajja mukazi wachi nkigamba nti wembeera mu bammeni embozi zennyumya omuntu wagamba ngati nze ni mukazi musajja taba na bunankani bubiri aba ategeeza nti handlinga abasajja n'abaki n'abakazi nti nze wembeera mbasajja embozi ze banyumya nzifiitinga nemba wana amagezi nze bantu bangi nnyo agambye mani leero nonyeza mugenda genda nonye ekisimu ku bbala ne mugamba ekisimu wakyo kino yanagamba kati ngenda kulya kyekyegulo mani ngenda kulya kinenca ne randio lya mmanja ne mugamba obadde ki tunonye mirimu gya kola okuzimba okusobola ntize saagala kumenyeka neera we kufuna essaawa zino nga omanyi sente zibuze ensobola kale nga omumenyera nayo ku mirimu ejangu alaba akola ki asobola kati nze Sofia nyine sigiri ezooki ewaka zonziterekere emyaka gyonna agenda yadda naye ngezaako okulaba nga nkujja ku ekyo negamba ekisimu kireke ennaku zino babi ennaku zino giyinza n'okufa kati eteze we nengerayo wenti nengedde emiwunyo mu maaso awo ate banzikiririzaamu olulimi lwange kubanza ebiseera ebisinga njogera ebintu ne bikola ki ne bituukawo kati ninganga nabbi simanyi kyendi ndi mukinoonyereza tudde wano kati munnaye we yamala okumpa eddagala 10 nakwate kubona akolaki ne tubeera wa mu vibe video neggwa tuddamu okusisinkana ngera ngamba how are you wawona bulungi bishi nze mane kididi bulwe tubadde tuddaawo we nalabiranga 10 kididi ayagala nnyo 10 ne 10 ayagala nnyo kididi kale mukutwaliza mu kididi ayagala nnyo abantu abasirusiru kati atwagala nnyo kubanga tuli basiru ebyaddala kuba eno ensi twakizuula owefuula omugezi towangaala ate ekaluba kati ebintu ebimu ffe twefuula abasiru ne tuyisaawo byetukola ki ani yakizuula ekyo nze nakizuula bamwe ate ne bano ne mbazuuza bembeera nabo nkuzuula nezuula ne mala ne nkugabanako kati munne ekyawala ekyo nga buli kinsanga kinnetega kati olulala nkisanga nali mbeera mu kagundi wali mukakembo nga mwensula mu covid yao kati nga wano gwoba tuse kakembo nge wa street kid waliwe ebala nga bajigula nga 10 MC ebiseera ebyo wenajja kuba kididi atuka namugamba no MC naye wakabibi kibichi ate mukwatagana mu baba akabi kidi nga yalaga okutulaga nti nze ne 10 atwagala nnyo kati ate we tukwatagana kiba kikola ki naye nga 10 nga kididi nangamba kisiyazi kiringa yakubuusa ngamba neto kigenda nnyo kisiyazi kati ngaze noze ngeri kidi wange gyayasama manyo omuntu ayogera nnyo ebiseera ebisinga ayogera ebintu ne mulowooza asaaga naye nga abaako kyakola ki kati nze ngamba kizigambo kisiyazi sinnakifuna nnyo kati nga we kyatiikiridde nga we mpulira kisiyazi ngamba engeri gyatulaba obanga twambadde nga basajja waye nga kale saakitwa amatu nesaawa zino ku byenguddeko nyina mukwano gwange 10 gwe yali akwanyeeko nali naye amazima ga Katonda mu ggulu wenkakasiriza nga gwe toŋŋamba kunkakasa maneja we byayogera byonna mbigasse byenzize embeeramu nga mbigetakete ne kididi we mbuuza kakasiza ddala nti 10 musiyazi ate ngenda owulira yeeyongeddeko erinnya lya anko kubaze we namumanyire yali 10 MC 10 comedian ngenda owulira yeeyongeddeko erya anko tebamuwaayiriza yakwana omuwala nga ndaba oyo 10 akwana mu luzungu byegamba bituufu ng'ayogera ebigambo ebinene mu ddoboozi eddene amuyita yukam okategeera ng'ate muwala munne ndaba muwala mulungi oba bakina abawala batunulanga abanyarwanda abo bali nnyo mbisiyazi
nkyogera nkiddamu abawala abalungi bebenyigidde mu bintu ebyekisiru kyovala n'okufumba tebifumba nze sigenda kweyongerako bulungi ngera beera wenti oba nnaadi basimanyi naye ng'omuwala yenene yeefuula nti mulungi simala bateekako enjala bateekako obukoboko babemaliza mu bwereere ekisooka abakazi abo bennyininyini boola bennyininyini be baleetera bannaabo okusiyaga singa bagaba obusolo singa abantu tebeesiyaga nyina akayimba nanti bakayita akasolo sina kyakola naluguddemu dda tonalugwamu akayimba bakayita kasolo animal mu luzungu kyeki kusomero batusomesanga nti akasolo mu luzungu bakayita animal kati kenayimbako gwategeera ng'okabikula kididya ngambo oyo mwala musiyazi kati juzi ngenda mugamba jojo waneeta nabbanga ngamba nkulaba mawulire biki ne mugamba kidi nkubuulira okimanyi nti oyo mwala musiyazi nagamba nagamba nga naawe nendowooza oli musiyazi munne nkugamba tobuuka ne mugamba bane ekiwala bulijjo kisiyazi kale banne nakikyaye nagamba nze nakyekutulako nadda yagamba yakyekutulako kiina empisa embi kididi yagamba yamutwalirako omulimu n'amubba ekyo ekyasinga obbaawula oyo talina gwatabba 10 simuwagiriza nti yaliko nange kwendi nze sho ze naakakuba stage ze naakalinnyako 10 tannazirinnyako genda onkebereko nkaddemu stage ze nninyeeko nenyimba ne bampa microphone ne bannangirira ng'omuyimbira Star Sophie stage ezo 10 tannazirinnyako nyina stage nga 10 ku stage ze yakalinnyako nga zaakabinga nzimusinga wemenya okugulu nga wekuba nnyo anti nyina amaanyi ndi muddugavu singa neeyerusa singa essaawa zineno ngamba maama wano wagenda kulungula tewalunguka newe nebaluyinvaayo nga yenze superstar kyovala ffe batukuba enkya ne tujja mu kamera ne mutalaba nti baatukubye bakoonamu tukubagananga naawe si bankoonamu tubakuba naye era omuntu alwanye omulaba ku makya feeso ogirabanga gye basesise kumbe kwetuli kakati kidi agamba omwana musiyazi nagamba nga naye manyi nemugamba ate kati manager ye yanjiridde nangamba nti 10 asobola n'ogola akasawo k'omutu ka miliyoni emu ng'akagulira mukazi manager wani wa 10 tomanyi nti kyajjako ne kingamba kyagala ku manager nga kinteekeyo jani manager wa 10 ekyamuluma temwakitegeera manager wa 10 alabye abayimbi bonna abakazi be babanejinga baba bwe babalya ndio muyimbi nawakera ku machana agenda nga wamulyamu takuluma nnyo nga gotakoze eki nga gotalidde kati ate nga alaba 10 yali akisubira muntu kidongo ayinza kifunza kumbe kiri kyagala bakazi banne baacho kati nalaba nga bimusaze nanywa walaji nabula okukutuka ye no mulaba afaana na walaji nanywa walaji nga walaji bulwamunya muletere birowoozo nti ogirobeerawo 10 amaze kugwa kiva mu kamera kigamba 10 yagwa 10 musiyazi kati ngovayo tano oyogere bigambo webityo 10 tuli bamusiba nagano mtu alire papula bye bakwatidde mayayi nabe yagenda ko michoni ya mtu ala manager wange wachinjogera nnyo yatubadda manager wange yamutwala eri eweno mu bagisu embale bagende bayimbe ne bamuwa yasaba kakadde kamu n'ekitundu ne bamuwako deposit emitwalo 7 ne bamwongera n'5 ne basimbula ne bagenda otuuka eyo nga bagamba munyongere balance manager wange mwazi wa manager yazibba twayawukana naye amawule temugalabye nga manager nga bali bamugamba soko yimbe tugenda kuwa 10 teyayimba nga kyusa matu kangalekayo manager wange mission still anti mission promoter omukubira essimu ng'oli wala n'akuwache nakuwa abayimbi bana abatuukako bonna era 10 gye yagendayo ko ne wa alien n'amuwanga alien asaba miliyoni ameka ebiseero nga yakava mbizibu tata wange oyo top 10 nga yakava mbizibu ebiseero yali yagenda n'amuwasho nga n'abasaba miliyoni ameka 2 ne gabalema n'atwala lunnabe pazo badde bakavaayo akubye kati azizaya mu mission bambuza tuteke wani awo bichi ku bakazi bikinagamba 10 wade kisirisiru kisobola okuba kumbe tamanyi nti oli mubbi kati kugenda nyumiza kididi nti 10 yatubye naleka manager wange egundi eyo ne wala ate natayimba tali muyimbi musiru tuko yimbe olwane nabo ogambe tugene wa mu court oba ko sente kati abantu abo obutebe bwamenyeka nga 10 takoze ekitayimbye ne bampe ekipapula ne bangamba 10 twamuwereza ekipapula ku simu teyakikwata Sofia kitutwalireyo kubanga kuli kubali abasajja beyabba kuliko baloya nga bampapapula nga mbagamaza nyina lo mumpenkole ki haba bana tusobola bakuba discipline oyo mwana muto tasobola twasamira okategede asoze nakalono yodogo tanazirwana nga bampapapula ita dogo 10 muto mukuru ne mu aso mwana muto nnyo tayimiriranga omanya mutogo yimirizako ekigere ekimu mu aso natavaawo oyo muyimirizako ekigere natavaawo kati daba wagenda nanyiza natwala manager wange namuleka yiri eri namuddukako emotoka oba balwa busungu si lwa busungu byonna mbigasse
omuntu asobola okubuuza mbu waki toyagala alien n'oleeta ensonga abantu bonna bonna benna akasanga ne babuuza waki toyagala alien tebalina nsonga neze nkugambye ensonga gwe zimenye omanye nti waki oba bazikoze ggwe omukyawo oba kuba osobola okudda n'obuuza Sofia waki ayasama watyo amuyinako busungu nti byonna nzize embigattagatta paka wenfunye omuyaayo oyo ate kati abawagenda nayonona nakwata maneja wange namutwale yamwagaliza tamuwadde yadde olukumi kwanze maneja wange oyo golaba tebamuwa na sente era mubuuza ofa kingangama nzimbira ggwe oshitegeera ne mugamba omuyimbi mujjeko ne eriba 10 promota wa muyimbi ebiri wa mulimbe 3 nja kuwa nga muzze n'omuyimbi kwegamba bamutambuza kati yogera mazima kolo 10 teyayimba maneja wange bamuwa sente atenze naliyo anti gamba nti singa 10 yayimba maneja naye yali banjiza sente z'okuleetaani naye yamuleka ku geti nadduka nakola ki nakomawo kati maneja nakomawo nga tafunyeemu kyekyo kyegamba nti n'obusungu mukola kikwaffe tukolera ku sente maneja waba akutungidde olugoye nga luno lw'ennyambadde mission steel mba njagala n'omuwasa kino yakitunga nti wakireeta nangamba nkireetera ggwe omuwe sente wakireeta n'otamuwa sente ngenda kukuba mu mawulire oba okoze bubbi ffe tuli bageto youth tulya ku byaffe kino ekyalana era olugoye olaba terwagenda ku finishing tetulina kyuma kya finishing naye nkikuba kubanga siyise bukunya kati ate gwe ojja n'obba ssente zaffe ze tukoleredde akati oba n'otyobola omulimu gwe aso zaffe ze tukubye okutuuka ku kino oba olimba tuba tugenda kukomerera oba mwana muto kakati munaye mwana muwala waleka maneja wange eyo n'akomawo kati ne mutwalira ekipapula ku poliisi n'akikeberako nangamba rasta sofistole kijangu nga mono kubye muwandira tabiraba yefuula atandaba tandagangako face mbi andagira ddala respect nikati nga wandaga respect saagala muleke agwe njagala mubuuse kubye njogera ajjemu tatwala byonna ajjemu okategedde kuba mwana muto kyetwagala tutuke ku kkubo tweyagale tukubye iti tuli mu kweyagala fe abaasamira ate kankubire n'ekirala teriyo musiyazi agenda mu ssabo omanyi wakinze nadda mu byabusamize nakizuula okuba wenalabo lyo omukazi omulokole yaani oyo yagenda omusiyazi omukazi omukulu omuyimbi oyo omulokole abamumanyi mumwogereko omukazi mukulu musiyazi ate mulokole agenda ebulaya tavaayo mukazi mukulu yayimbako dda abamumanyi bajja mukutera waawo kati omukyalo oyo ng'ate mulokole nga nzinzize ndi mulokole ebbanga lyonna nensiiba n'okusiiba nsula ne mu church wali mulokole nze nali mulokole nayatulako obulokole obujingolo yagenda enamboole naliyo olunaku lwe nayatula obulokole bwange nakesezaayo lwenaku lwe nakkiriza ne ŋŋamba ku bbanga lyentambulidde mu kaliyoki pichipichi ziyita ku bantu nsanga accident nzaani atafa katonda wange kanzire mu bulokole kubanga eddiini y'obusiraamu yali yannemye nywera akenge sikagaana nywamu kubanga ffe tuyina emisambo egituyimbirako tuyina emizimu egituyimbira ku mitwe tuyina ogigabirira tugiwe ku myenge emiganda tugiwe ku walagi tugiwe ku ki kati we nezuula nti siri muntu wa bulijjo ne ŋŋamba eddiini y'obusiraamu gye nazaalibwamu sigisudde wabuledde wano kandokoke kuba saagala kutyoboola basiraamu ekifaananyi n'enkiza wano nengenda mu bulokole nti baagalayo n'owoba onywedde omwenge tebalina buzibu n'owojja ng'osumagira osaba naye ng'ekintu tuleyo bigambo byabwe bibiwooya omuntu omutima ebigambo byendi mu kubuulira abantu kati nabibba mu kyaki nabibba mu kyaki musumba byatubuulirira 10 nze njijjamu 3 n'embibuulira bano bentuula nabo anti era ne mubusamize bye batusomesa gambye ne busamize bagenda ne bagamba ebigambo 10 nga mu bayibuli mu 2 kati mu enobbayo neno nobbayo nogamba nti ngenda teekawo counseling ate nova muloko nodda mu busamize bebamu genda osale pastor omusaayi talina gwa ready genda osale omusamize ayina kimu abaagala okutyobola n'okwawula kuba zonna ddiini ffe tuli baana tuzisanzeewo zonna muzisavinge okimanyi nti mukyaki osobola ogende nga tonabyerweza na bombo ng'ova mu sexy nogenda nosaba naye muzikiti osobola kunaaba wuzu ate eno mubajjajja osobola okunaaba olweza n'ebbombo olwa Nnaalongo ne Ssaalongo kaali ka mwana akabombo nange nkambadde togenda ng'oyinaga amazimbo bakusiyaze mb'ogende mu ssabo kuki buli kiggwa kirina olweza n'ebbombo n'omulamula oyingira ewaabwe ng'okoze eki kati Brown White tewamulabye omusamize n'ebisiyaga tebakwatagana era omusiyazi tayeddanga mu kamera naye panka nagamba nti ye musawo nti ffe bajjajja baffe tebasaaga tebasinika binnyo Yesu akuwaamu eddiini zonna Allah akuwaamu naye bajjajja tebawaamu jjajja owaffe tawamba jjajja emisambu amayembe tebiwaamu anti njagala kakase gambye veeri n'ebisiyaga zino zange veeri n'ebisiyaga ogende mu ssabo
nga bamaze okusiyaga musajja ne musajja oba mukazi ne mukazi ogende mu ssabo lya jjajja gundi oba jjajja muwanga oba jjajjaani kale baamu yandikulekamu kuba muyaaya amanye embeera naye gende ewalala ate ne baamu naye tasinika binnyo mbw amanye embeera bava kusiyaga ojja mu ssabo lye oyina esooka kunaaba lweza na bombo toyasaamirira anti buli omu ayasama nagamba baamu wabayaaye baamu waba buli omu baamu just nti muntu ali api taboola naye mubi sinika ebinyo genda bakusiyage musajja na musajja ojje wa baamu ogende ku kyoto kya baamu nga tonabyoleza na bombo oyinza n'oggongo balagwe n'ofanga obonaabona ng'owunya anti abaffe tebakuwaamu kati awe nategera neŋŋama ze kannezuule nze ndi musamize emibi gyonna mu nsi njirwanisa nenjisuula ku ttaka kuba omusamize kyekiggwayo kyakali omukonya ndiwo kanywengera kutabuka ndi mukunywa kyayi w'amata kandabeko nze kati kankubuulire nze omukazi ateerunga seekubyangako famire seeteekangamu buweta seekubyangako mpiso ya muzungu yonna katyanga ejja mu ggwanga bagema covid nze ndeka mukwano nze kenyini nfaanana covid ngira covid nfaanana ki olwedde nfaanana obulwadde bwa covid ate mbongeme covid olwedde ndi mulwadde wa bwongo anja akayingizaamu naye ntidde okulinga kaako kacyayi kamata nkayiweko kyayi wuno wamata nze mba njogera nnyo maneja wange ambeeza ku flasika buli ssaawa nemekala nnyo kubanga kokwogera nze n'okwogera tuli tuti namugamba omwana okwogera oba ombuza emirembe genda ogamba abafa boogere nti tebasobola nti kati nyina okwogera naye ye nga ye omugezi abaako n'obwokulya bwanteerawo bukekikeeki n'amata buli wenjogera nga nnywa kakyayokya ogalabye gayokya kuva ku makya tumira Nimrod tubalirize oh boy naye no oluzungu olujjayo lujjayo nga nkwanibwa okwano olujjayo. Ladies and gentlemen, remember I have the man who calling DJ Nimrod from Galaxy Radio and TV. I love you so much. I love you. I love your future. I love your family. I love your wife. I love anyone who love you. Ogenda kukola ensobi anti wali omugambi oyagala mukazi we sinakola ku nsobi byogedde bado bitegera njagala nnyo famire yo njagala nnyo style yo njagala nnyo choli njagala nnyo abaana bo njagala nnyo mukyalawo njagala nnyo jjajjawo mama wo tata wo kojja bonna mbagaliza babeerewo bakulabeko ng'oli star boy. I love you DJ Nimrod. Njagala namuyimbirayo kayimba by the way nchakayiya nzibye ebibuuzo naye njagala nkamukubeko nga mwana musajja wa kabi mwagala by the way mwana empala ate eyo gwe okimanyi nti namuloose okimanyi nti luno oluyimba olwafulumye olwa ani ono olwa Fefe Busi gwe omanyi kyadde lutegeeza yalese Nimrod ng'amuloopera Nimrod olwokuba alina ekiwalaata alinga Museveni n'omutwe gwa Museveni mutwe gy'abagagga n'akuba ekkooti nga omanyi omwana oyo alabika ategeera kati Nimrod yalaze nti yakulembera eggwanga serya Museveni ngambe eggwanga lyaffe ba youth ye president w'aba youth sagala bakige ekyana kyattu kifuna obuzibu ngamba president w'aba youth abamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu kubanga omala n'omukkiririzaamu oba tomukkiririzaamu omala n'okola ki just butamanya ebiseera ebisinga bye bibaleetera abantu obutamanya nti nsobola okukera ku makya n'enkuwalana ng'olina kakamera neŋŋamba alina kakamera yeeraga nako kumbe tontuukirira nga sikutuukirira nga kwogerako naawe ne tukwata ensubi ne ngenda nga buli wamu ŋŋamba oyo waakabe wamaze okitegeera so omala omutuukirira bambi talina buzibu nga waafaanana yenkula ye kati yakutte omukulu n'amuteekawo nga pulezidenti mu luyimba lwa Fefe Busi olupya olwa Uganda nti ekyo kyakoze okiraba kiba kitegeeza nti Nimrod president omwadde wa president ate kibafaanana gwe byetegereza kyonna kitunulanga Museveni kina ekiwalaata teriyo mwavu alina ekiwalaata balangira babeera n'ekiwalaata basaalongo balangira kale obako n'amanya g'ebitundutundu agayo oba mu kiwezi oba bike amanenenene teriyo mukopi afuna kiwalaata genda mu lubiri lw'Emmengo ogende mu lubiri lw'Ebusoga ogende mu lubiri lw'Embalala ogende onoonya abalangira bonna obakuŋŋaanya obateekaawo essaawa zino n'abafuna ekiwalaata nga tova mu lubiri osobola ovaayo no bagamba nze ndi wa mu lubiri ekiwalaata tekikwatibwa mwavu
oluusi aba mwavu naye nga talina byako tayagala kutabibye ekiwala kyate kikwatibwa kiringa ogamba nti ogenda mu America ng'oyagala ng'oli mumpi wooti nga kamanda mudogo kamanda mudogo ng'omusanga afuna visa ya mu America tekisoboka eri wagenda American Heights kati nga gwe gwosano gena nofuna visa yo mu America nga ani oyo DJ Nimrod yasobola funa visa ya America abavubuka bawanvu naye nti oli mumpi olinga kamanda mudogo simanyi olinga kididi ne bakulaba kwa ambassador abajita batya Kwembase anti nkubirako no kamalayo Kwembase mbogeze funa visa ya mu America chovola buli mumpi agwera wa Dubai waliwo obusibe mugwera mu Dubai Kenya yo babaniriza naye mu America nedda Nimrod mwagalizo genda mu America gwe nkwagalizo genda mu America Museveni mwagalizo genda mu America Bobby Wine Kyagulanyi mwagalizo genda mu America wow shit okalegera tegeza ki wow shit obo bikuba obukubi olaba mu filimu bo nobu abazungu be babutuyigiriza omuzungu bulwala be kimusubalaza agamba wow shit tugeye tusibule kati sibule microphone tegenda nga sijikutteko by the way labise bulungi so mwenna abali eyo kano kabagezi sibula kano kaloozo ate nga kabagezi nkwegayiridde kola omutima gwo kyegukulagira goberera mutima gwo togoberera abaana b'abantu togoberera abantu bye baagala togoberera gundi yaguze essimu nange bambi no buli omu alina time ye okategedde goberera omutima kyegwagala ate era okukyusa nakyo si kibi okukyusaamu ku ekyo ky'oba oyina nakyo si kibi so nkaweereza mwenna abagezi naye nga tubeereko amaanyi gadde eriffe kulwaduna n'ensi yaffe mwiraba